Erinnya Muwanga DISAN Matovu ndi munna Buddu era nga mu kiseera kino nze mulimisa wa Ssaabasajja ow'essaza Buddu. Mu kiseera kye kimu nina kampuni gye natandikawo eyitibwa Buddu Banana Restoration, ate nga tekoma ku bukomi kubeera kampuni wabula yafuuka organization y'abalimi abegattira ku mikutu egy'enjawulo ng'ogwa YouTube n'ogwa WhatsApp awamu ne ku Facebook bansangayo, ng'era ekigendeerwa kya Buddu Banana Restoration kyali okuzaawo ensuku mu bbendobendo ly'e Buddu oba gye tuyita Greater Masaka. Ekirowoozo kino kyajja oluvannyuma lw'okunoonyereza kwe nakola nga munnabimera nga mmaliriza emisomo gyange mu ttendereko ly'abayivu ery'e Makerere wansi wa faculty eya College of Natural Science. Faculty eyo mwe muli abayizi abasoma ku butonde bw'ensi, ng'era wansi w'obutonde bw'ensi waliyo be tuyita bannabimera, mu lufuutifuuti be tuyita ba botanists. Ekimu ku kye tubulafuubanira kwe kukozesa obutonde obutwetoolodde okusobola okunogera ebizibu ebitusomoza eddagala, ng'era mu ebyo bye tunogera eddagala mu kiseera kino nga tuyita mu kugunjulwa okwo kwe kulaba nti embeera y'obudde tusobola ogikozesa mu bulimi bwaffe, obulimi ne butunyumirwa. Kaakati embeera eno nze nagikozesa mu kunoonyereza ku biwuka ebyali bitandise okuyigganya ebitooke, nga ku biwuka tutunuulira kayovu, tutunuulira kaasa, tutunuulira enkuyege n'ebirala abalimi bye batwala nti bitawaanya ensuku. Ekirala nakozesa essomo lino okuba nga tusobola okukozesa obutonde obutwetoolodde okubuggyamu eddagala, ng'era tekitwetaagisa genda mu dduuka kugula ddagala, wabula olikola okuva mu midde egikwetoolodde egiri ku ttale, egimu giri mu nnimiro, n'osobola okuba nti ate ogissa ku bimera okutta ebiwuka ebyo ebitusumbuwa. Mu vidiyo abalabi muyina okwesunga ennyo engeri omuntu gy'alina okusimbamu ekitooke. Ekitooke nakyo kimera, oluusi tukisimba bubi, eyasimbye endu 400 n'akwasaako endu 100, ate n'amaliriza nga tategedde ensonga lwaki tebikomyewo bulungi. Tugenda kutunuulira ensimba gy'osobola okukozesa n'obanga bw'oba wasimbye ebitooke 100, waakiri bw'etaba ntaanya oyinza okwesanga nga ozizza ebitooke nga 98. Kaakati ate era ne tutunuulira ekirala, engeri gy'olabiriramu ekitooke ekyo okutuuka lwe kikula ne kissa. Abamu badde babimanyidde kulira myaka 2, naye okusinziira ku bbanga lye tusomeserezza abantu kati nga tugenze myaka 10, ebika by'ebitooke ebyaffe Nansangwa omuli Kibuzi, Musakala, Muvubo, Nakitembe, Nakinnyika, tewali kitooke kisussa myezi 13. Myezi 13 oteekwa okuba nga oyunjizza. Myezi 9 ekinene ennyo 10 obeera oli mu kulaba ekitooke nga kissizza bulungi. Kati ate awo bwe tumala okuba nga ekyo tukitunuulidde, ne tutunuulira n'engeri gy'ofuna enkota ennene mu makungula agasooka. Bangi nnyo badde balinga abakisoma nti amakungula agasooka ofuna enkota ntono. Tugenda kulaba emitendera gye tuyitamu, nduuki gy'ozimba n'ofuna amakungula agasooka nga malungi. Ekirala kye tugenda okutunuulira, olusuku bw'onoolusimba osobola otyo odduwangaaza ne lubeerawo nga bwe lwawangaala ng'edda. Era vidiyo eno egenda tulaga ebirina okukolebwa mu nnimiro byonna
okusobola okuwangaaza olusuku. Obadde osanga mu kiseera nga kino nga abantu bangi nnyo abalima ebitooke babeera mu gavumenti etuyambe, ng'obuzibu bwe bwavudde kibuyaga ensuku yazisudde, ate endala omusana gwaziyiseemu. Naye ebyo ebibiri byonna nga biva mu nsonga y'engeri gye tuteekateekamu ennimiro. Tewaliiwo omusana gusobola kukosa kitooke, ate tewaliiwo mbuyaga esobola kukosa kitooke bw'oba ng'okisimbye mu nsimba entuufu. Kale ebyo byonna mu byesunge. Ne tubeerayo n'embeera ey'akasana katuyiseemu. Tukyabikka bw'oba wakubikka obikka otya? Kuba oyinza n'okubikka era ne bigwa, n'olowooza nti okubikka ebitooke kwe kwasudde ebitooke. Ekyokubiri, oyinza okugimusa n'ogamba bannange raba obusa bwe bwasudde ebitooke byange. Ate kalimbwe mubi nnyo. Omulala n'aggamba nti wategedde nti obukuta bw'emmwanyi bubi nnyo kozesa. Enkozesa ey'ebintu ebyo gy'oba weesunga. Bw'obikozesa mu butuufu bwabyo, weesunga amakungula. Bw'obikozesa mu ngeri enkyamu, oyinza n'okubivaako n'ogamba ndowooza embeera y'obudde yakyuka, bino tebikyakola, kankozese ebigimusa ebizungu. Ate obuzibu obuyinza okuvaawo bwe buno, okozesezza ebigimusa ebizungu, naye tulinayo akatale ak'ebweru akagula amatooke. Amatooke gagenda e Seattle, gagenda e Boston n'ebitundu ebirala, era nga bannayuganda abali eyo baweerera ddala emitwalo 2, balya miliyoni 2 eza ttani buli mwezi. Era amatooke gano okusingira ddala agava wano gava Muwankole. Lwa nsonga ki? Ebisinga obungi ku bye twandibadde tukola wano twabyerabira, oba omulembe gwe byakolebwako tetwaliwo. Mu kiseera kino bo be babimanyi, ebimu tubikomezzaawo, naye ate nga kye tuzudde nabo ebimu baabyerabira. Kubanga wenjogeera kaakati enkuba ng'etandika abeeyisingiro baakaaba. Ate we twogerera kati betumanyi abasinga okuba n'emmere ate bayina obulwadde obwabakyalidde. Lwaki tebwakyadde waffe ng'ate ebitooke bikyaliwo? Waakiri bwanditandikidde kubalowoozebwa nti tebakyamanyi kulima. Ekitegeeza nti n'eri waliyo ebitandise okubasoomooza nga tebamanyi ngeri ya kubinogera ddagala. Kati amagezi ag'okunogera ebizibu bino eddagala tutandise okuganoonyerezaako. Luli gaatambuliranga mu mbeera ey'abantu okukola ebibiina eby'obwegassi n'okuba ne Farmers Association nga basisinkana ne boogera, bannaffe bali bakuyita okugaaniira, ne boogera ne bagamba kino tukisayidde tutya amagezi, buli omu n'awa kyakoze, ne baddayo ekizibu ne bakigoba. Naye wano ewaffe buli omu ali ku lulwe. Wenjogeera wennyimiridde wano muliraano oyinza okulowooza nti kino ekibanja kyanjawulo ne kiri. Nga tuteekateeka omutalo omupya nga twagala okugulimako oba ennimiro empya, tuba tulina okusala amagezi okulaba nti twekuuma bino wammanga. Embeera y'obudde ennaku zino efuuse ekizibu. Bw'osimba emmwanyi, bw'osimba ebitooke, singa ettaka liba teririna busobozi bwa kunyweza mazzi, kiba kitegeeza nti ekyeya kijja kukuba, mu nkuba obeere bulungi, ate mu budde obw'omusana okaabe. Era kino kikolebwa bwe kiti. Era edda kye baayitanga okusooka okukabala nga bw'okolera ddala empanje ewera, ng'empanje eyo eyamba okuba nti ettaka ly'oteeseteese okusimbamu ekimera kyonna, naddala bino ebigenda okumala ebbanga nga okungula bw'olya obiteekerateekera omusingi omulungi ogw'okutandikirako. Kaakati ettaka ffe lye tugenda okuteekateeka lijja kuba likuuma amazzi okuva wano okutuukira ddala wansi wano, ye fuuti ng'emu. Era bwe tutyo bwe tukola. Bwe luba olumbugu lw'osobola oddulondamu
n'ebiddo bino ebizibuzibu. Naye omulala gwonna osobola okuguziika gy'omala gy'okola ki bw'aba kanyeebwa kaakati kanyeebwangu ono oleka kungulu. Omuddo guno tetuguwokya era tuguleka kungulu ne gukala kyobola ne biri tubituumye. Tujja kuba tubibikka okwetooloola ebitooke byaffe mu budde obw'omusana ate nga kwogasse n'okuba nti tusobola okuguziika mu ttaka ne gwegatta ku kigimusa. Abamu balowooza nti obusa bwokka n'obukuta bye birina okuba nga bigimusa, naye tusobola okukozesa n'omuddo guno. Waliwo ennimiro nnyingi z'ensisinkanyi ng'omuddo kye kigimusa. Oluusi bakolamu eky'amazzi okuva mu mwiddo ng'ennanda, sere n'ebisigadde, ate mwattu ng'ate erudda osobola n'obbikola ng'eddagala. Bikuyambira ddala okuba nti okekkereza ate weewala omulagala oguyitiridde oluusi oguleeta bye tulya okubeeramu obutwa. Kale abadde beebuuza embeera y'obudde lwaki ennaku zino ebakuba, ojja kwesanga abamu kino temukikola. Kati amazzi ettaka linywako ge lisobola, kubanga oba tewasimye musingi kugenda gakutereka ekivaamu amalala ne gatambula n'ettaka lyate oluusi n'ebigimusa ebitonotono ebisinga obungi. Kyenva mubisanga nga mubisanze ate mwesanze wansi eri gye biraze ye wasinga obugimu. Tugenda kusima ekinnya kyaffe fuuti 3 ku 3 obugazi okukka wansi 2 n'ekitundu. Bw'oba wasooka nakabala nga bwe tulaze n'ofuna empangi, okusima ekinnya kwanguwa. Obwangu obwo ofuna mu kusima ekinnya n'emirandira gye bugenda okufuna nga gitambula mu ttaka, tusobole okuba nga tufuna ekitooke ekituwa amangu. Emmere gonja gwe mwandisuubidde ow'emyaka 2 mumufunire mu bbanga lya mwaka 1 n'ekitundu. Amazzi ekirala wansi gaatuuseeyo obutafaana binnya biri bye mukaayana nabyo. Osima otuuka wansi n'oleeta n'ensuuluulu. Kino amazzi wansi gaatuuseeyo n'okusima, osima weeyagala. Ndowooza mulabye okukabala bwekuli okw'omugaso. Liiryo liyiika. Buno busa bwa mbuzi. Obuwuka buubwo mwe buli bulagira ddala nti omulimu twatandika dde ogukola era tubuyita bufriendly enemies. Nja balaga wali ku kinnya lwaki tubuyita bufriendly enemies mu nnimi ezaffe ezo tusoma. Ebbaafu emu emala okusimba ekitooke. Ebbaafu yaffe emu ey'obusa yiiyo tugenda kuteekateeka kinnya. Nasose n'ensima lino n'endisa eno ate eryowansi n'endisa lyokka. Bwe tuba tusimba eryokungulu lye tugenda okukozesa, eryowansi lyo tujja disaasaanya busaasaanya, era nga bw'olaba mu nnimiro twalisaasaanya. Tosobola kumanya nti wano twasimawo ekinnya. Kati eno y'enkola yange, obusa bwendeese buubuno. Ntabula kwe kuno okutabula kw'obusa. Mubulabye? Era bwadde bwetabudde dda kuba mbadde ensika enkumbi emu ku emu. Kati wano ensobi abamu gye bakola kwe kusimbamu ekitooke, twongerako ettaka
zi friendly enemies ze twalabye ne zirema kulowooza nti bwe tusimba ekitooke tuziweereza nakavundira oba ebiwuka biri bye twalabye bwe tusimbamu ekitooke bireme kulowooza nti tubiweereza ekirala ekyokuvunza. Kale n'olwekyo tugenda kwongeramu ettaka ndowooza mulaba bulayo luta kijjule awo tukoma akantu kano singa amazzi gava eri twagala gatuule wano kati wano wakati ne tusimawo akannya naye nga tekatuuka eri wansi ku busa. Nga tusima endu y'ekitooke twandisimye endu y'ekitooke ennamu obulungi. Endu eyina obulagala buno nga busiiridde tosima eyo gyako bujja oba gisime ogisuule kubanga ebaamu kayovu. Eteekeddwa okubanga obulagala buno bwa kiragala bulungi nnyo ng'ate okuva ku kamu okugenda kalala waliwo ebbanga. Awo kiraga nti eno endu namu bulungi. Era tukozesa ekikumbi ekisima endu era ekisima enkolokolo. Ekikumbi kino ogenda kiraba obwangu ne bwenge mangu nnyo mba namaze dde gikula ku maama waayo. Endu yaffe nga tumaze okugisimayo nga bwe tulabye, endu eno tugisimba naye mu kugisimba tugijjako emirandiro. Oli ajja kumbuuza lwaki tukoze sayizi eno entono bweti. Sayizi eno entono bweti yo eba tennaba kukola ngo munda muli. Kati biri byonna ebiriisa bye twaseetinze mu kiriya nga bwe mwabirabye biba birindiridde endu eno nga naye ebirindiridde. Ekijja okuziyiza okufuna ettooke eddene nga bw'olyagala kijja kuba butagoberera biri bye twalabye. Naye bwe tuti bwe tugirongoosa emirandira gyonna givaako tumala ogijjako. Kano tekayina buzibu kubanga buli nnyingo kyekikulu. Ekiri munda buli nnyingo eva kuno kyekikulu kaakati. Ngenda babuulira obulungi bw'okusimba endu efaanana bweti. Era mu bulungi bw'okusimba endu efaanana bweti mu bulabe mu kusimba wali engeri gy'evaayo. Kubanga tubadde tujja tukyogera mu programu ez'enjawulo naye katwagala tukirabe practically. Tulemega nti yatubuulidde kaakati eno esigadde kuteeka mu ddagala. Kati bino byentabula kyekiseera omanye nti bajjajjaffe baalinanga eddagala era lye baakolanga. Mu kunoonyereza kwaffe tugenze tuzuula ebikolo by'eddagala ebyo bye sigenda babuulira mannya naye mbatuma nammwe okugenda okwongera okunoonyereza bwe tulisisinkana mubimbuulira nti omusajja yagamba ebikolo by'eddagala era ekyo nkibawadde nga mulimu. Kaakati ebikolo by'eddagala ebyo bikuwa ekintu ekifaananga kino. Tugamba nti omulimi lima lunda. Byentadde muno bikolo bya ddagala ate bwemba n'omusulo siguyiwa ogw'ebisolo. Bw'oba okola ku nnimiro yiyo okozesa ogw'abantu. Kati bwe ŋŋamba lima lunda kaakati omulimi wandirimye ate n'okulunda n'olunda nekikuyambako obusa buli bwe mulabye bwe tutadde mu binnya oba ofuna bwa bwereere ate n'embuzi terya mmere ngule n'okulwala erwala kitono. Naye sigambye nti temufuna basawo kuzirabirira kunoonyereza oba namuba nedda. Omusawo yandibadde azuula buzuuzi eyandirwadde n'agikugira okulwala gwe n'ogenda mu maaso. Kaakati ebintu bino bwe bimala okuvunda ennaku ze tubiwadde ennaku nga 2 tusiguyinza okugenda ne mu mwezi
nkeberako nenda bwa byavunze bulungi naye sibirindira ddala kuvunda ate kuleeta bibuka kati awo nendyoka mbikkako bulungi kugamba bwemanga nabitaddemu babibikke essaawa 24 tuyita mu mitendera egy'enjawulo okufulumya eddagala lino gye sijja kubiolobudde ne tufulumya eddagala lino erya banana plantation herbal mix demulaba eddagala lino neebaza bannabuddu abanzikiriza okugenda mu nsuku zaabwe kubanga ebikolo gye nabiyiga bimu biva ku ttale ebirala osobola obyesimbira kati tumala netulyoka tubeera nga tufulumiza eddagala mu nsomesa yange mbakubiriza osobola okwekolera eddagala mugende mukole okunoonyereza bajjajja mwe bakozesanga ki ate osobola okugula ekkole kuba nze byonna ebikolo tewali kyesimanyi nkola eri ebitooke naye ate njabba bategeeza nze enva endiirwa ewange sikola ki siteekako ddagala ddala embuzi enfulumiza ekigimusa ate eddagala ndyekolera bwe mmanjagala lya bitooke nina engeri gye nditabula bwe mmanjagala lya bimera nina engeri gye nditabula eddagala lino lifulumira mu liita 5 neekolera ddala ku bikolo 100 nilifulumira mu liita 3 nilifulumira ne mu liita 1 bano baninawo ebikolo byange bitono nga 10 twala liita 1 osobole okumanya nti liita 1 bwemanga njiguze omutwalo gujja kunnyamba okufuna enkota ennaku zino ekibatawaanya biwuka mugane mulowooza nti omusana gwe gukubye ebitooke naye nga biwuka tujja biraba tulina endu sayizi ez'enjawulo nga bwe twalabye wali nga tusima sayizi eno tebambi sayizi eno eba tennabagenda nnyo naye nga mu kyonna kyetunoonya wansi wano wateeka okuba nga tuleseeko nkolokolo nnene nnyo kati kano kabadde wano okumala ekiseera wano we mulaba naye njagala obbategeeza ebiwuka tebisobola kusemberawo wano ne bikalya kasigala kakyali kaki kalamu kuba kayingiramu eddagala kaakati kano ketusimba oba eno gye tukola ki mutabani ojja kusimba eno ezensimbe kano tulabe enkola zonna ekikulu kiri kimu tosimba kitooke nga tokinyise eddagala lino nga bwe twalirabye erya banana plantation herbal mix litusimbisa era mu ntabula yaalyo muno mugendamu obudomola 2 obw'amazzi obwa liita 5 eno liita 5 egendamu liita 10 y'amazzi kakati bwe tussaamu ebitooke byaffe okunyika mwasanze twanyika dda kakati tuza okubanga wano nentekamu ebitooke nga 10 muziranga mulira biri fresh bino eddagala libikyusizza tubiteekamu bwe tuti tuteekamu ettundubaali ne ligiyira ddala bwe liti kati n'okwata ebbaafu muwatabulidde eddagala n'obiyiwamu ne bibeeramu ng'ettandubaali olibisseeko kakati kyekireeta ekitooke kino okufaanana bwe kiti kati wabaawo ebyo waggulu bye wataddeko osobola obikyusa buli luvannyuma lwa ssaawa n'oteekayo wansi okumala essaawa 6 ebitooke 10 obijjamu n'obanga ebisimba naye eno bbaafu singa mbadde nsazeewo gisaano bwe nti bwemalamu essaawa zange 3 nsobola ogitwala n'engisimba kiyambako endu eno okuyingiza eddagala n'ogisimba ng'eyina eddagala kati wano wetugirongosereza ate eyina kiwuka naye tetwagala ekiwuka ate kigisange mu ttaka oba ebiwuka by'omu ttaka bitandika ogitawaanya kyekyo lwaki tuginnyika kati naye ate mu kusimba ne twegendeeza teyina kuyingira mu busa kuba bweyingira mu busa wansi kiba kitegeeza nti obusa obwo bugenda kusaabuula eddagala eryagiyingiramu ebiwuka bigirume kale nno kyekyo lwaki ettaka ettabule n'obusa lisookayo wansi oba ettabule n'ekalimbwe kati netusembyayo lino litali ttabule mwe tugenda okulaba engeri gye tusimbamu ekitooke ekyo nga tusimba enjuba eva eno ate egwa eno tekigaana kugoberera mbeera efaanana ng'eyo kuba kijja kuyamba ekitooke kyo okubanga kikula mangu naye enkola eyo bwa tugikozesezza naddala singa oba kaserengeto
twagala kitooke kukkirira oba kwambuka tusobola okugamba nti twagala lutambula olusuku nga ludde oba nga ludda sayidi yeeno. Kati nze bitooke byali byonna okusinziira kwe mbadde mbisimba nga olusuku lutambula ludde eno. Kati n'olwekyo nandyagadde omwana asooka abeere eno. Kati akalukusa kano mukalawo wano twakakutulira ku maama kitegeeza bwe tunaa tukassaamu tugenda katunoze erudda lwe twakutula ku maama ate lwe luno lwe tusuubiranga nako kakuza okuzaalirako. Kati tukassaamu bwe tuti bwe tukawunzika ahamba ebuuza lwaki tuwunzika twagala wano wonna waveewo mirandira nga gikka wansi gisimba. Emirandira bwe gibanga mingi egisimba okugenda wansi kiba kitegeeza ekitooke kino kijja kukulira ku misinde. Kubanga era emirandira girina kubeera wansi ate wansi waliyo buli kimu obunnyogovu n'ebiri bye twataddeyo. Kati tugenda kuziika nze akange nkaziikira ddala kano akasayizi eno era oyinza n'obutamanya nti nasimbyewo ekitooke ensimba weeri ate waliwo n'ensimba eyokkaleka kungulu oba okkireka kungulu nga gye tugenda okulaba. Akannya ke kamu ke twasimye tugenda kitunuza eri oludda luli lw'eŋŋambi luli olwa maama lutunula eri lwe kigenda okuzaalirako lwero olukutunuulidde mu magulu lutunula eri esayidi ekye bwe lutyo banga akiwunzikamu bw'oti akati teekako. Kati okusimba okwaffe kuwedde. Kati mu mbeera eyo tujja kuba n'embeera za mirundi ebiri engeri gye bigenda okukula tugenda ziraba wali wammanga. Kino kye mulaba mu mbeera bwe kiti twakaziikira ddala. Ate kino kye mulaba mu mbeera bweti twakirekayo waggulu. Mu mbeera zonna ekikulu kye tufa nti eri wansi gye kivudde twakinyisemu ddagala tewali kikisumbuwa. Mpozi okwawukanako nekiri kye tusoose okulaba olina okulabiriza oba wano tewaliiwo buwuka bukola ki buyingira era kijja kukuwaliriza wano okufuuyirawo singa oba olabye obuwuka. N'eddagala lyaffe liri lye tulabye buli lwojja mu nnimiro kebeerawo ba tewali buki buwuka. Bwe wabaawo obuwuka olina okufuuyirawo. Kyekizibu ky'ensimba eno naye eri gye tulabye esoose ate tolina waakufuuyira bw'osanga akagogo nga kakaddiye okasikako busisi ne kakola ki ne kavaako. Kaakati gwe weesalirawo ekinaakwanguira olina ssente ez'oggula eddagala ofuuyirenga wano waleme kubeerawo biwuka oba okuziikira ddala kuli kwe kukolera. Ki kye twewala? Mwawuliddeyo obulwadde obubi obwazze obwakutte isingiro bwakutte kisolo n'ebitundu ebiringa ebyo era babagamba temujjaayo ndo. Lwa nsonga eki bunoonya wakyafu ebiwuka bye biva mu nnimiro oba ebinyonyi bwe bijja wano tosobola bigobawo. Kinyonyi kiyinza okujja wano nga kize kujjawo olusiringanyi nga luli wano kirwali bagambye efuuyirawo naye ng'ekijjo kigisaawo olusiringanyi kino kyagala kulya naye ku kiri ekisoose tewali mbeera efaananga eyo. Kati kyo mu kujjawo olusiringanyi ate kiyina ekitooke ekirwadde gye kyajjawo luki olusiringanyi olwasoose. Olaba ekitooke kino kigenda kufuna obulwadde obwa banana gundi virus eri gye bagambye. Kati okwewalira ddala embeera ey'obulwadde obusembereza ekitooke kyo n'ensimba twagikyusizza tuziikira ddala akatooke ne kavaayo. Oba genda ogule obutooke bwa tissues bw'obanga woogula weekakasaawo nti bajja kuwa ebika ebyo by'oyagala. Kino kirabikiza ne tujjayo ebirabika nti biyinza okuvunda ate ne bireeta ebiwuka. Kati nga bwe mbagambye akatooke kali tujja kuddayo tukalabe tulabe obulungi bwako ng'okaziise buziise. Kati ku kino kuliko ebiwuka ebikola ki ebijja ne bituulako ne kino kiikino. Kati nako kazze kalina gye kavudde kye kikuleetera okuba nti otabula eddagala lyaffe liri n'obanga ekitooke kino olina kifuuyira.
Leero nayitidde mu balimi abatonotono abagamba tetulina ssente zigula bomba, akabomba kano ka bbeeyi nto. Twagala kuziyiza mbeera ya buwuka obutambuzibwa, obwetambuza bwokka obutambuzibwa. Obulwadde buli bwe baayogeddeko buli mu Western Uganda buyinza okutukyalira singa tuba tetubwekuumye. Kano mulaba nti katuwa mirimu. Ensika y'obusikagogo kano. Wano kalaze nti kakaddiye. Kale ensimba ya kano ya muntu wa bulijjo wantosaawo ddagala. Kuba akagokokozeeyo kadde tekanaba kuvunda nnyo kiri awo naye nga kakaddiye. N'oba tolina ddagala wano otambula n'oweetambulira. Naye nakyo tekikagaana kuba nti okola ki? Ofuuwako. Naye ndowooza obungi bw'eddagala mulirabye si bwe bumu. Kati awo salawo oba oziika buziisi oba oziika buziisi nga wano oba okozesa enkola eri. Gwe ekwanguyira gy'oba okozesa. Ekitooke bwe kituuka mu sayizi bweti mulaba olagayo otandise okufuna embeera bweti. Akasanja ako ke tuyita black leaf strike disease, abalala bamuyita black sigatoka. Kakati tuba tuyina okumanya nti kiina kye kitusaba. Tetulina kuba nduulu, kiyita balimisa n'omugala jangu ne ssente zizino weeziri. Ojja olaba ekyafudde ku faamu n'akusaba consultation n'akutwalako ne ssente zo. Wano okwata bukwasi nkumbi ng'otandika omulimu gw'okutemera. Kikulaga nti kikugamba nti olulagala eno gye lukoma natandise okutuukayo naye emirandira wansi wakukyakola ki? Wakyakaluba gonza muteekayokko kubuliisa tuleme kukulira kungulu. Kati awo bwe twawukanira n'abagamba nti emirandira gy'ekitooke gikulira ekitooke kiriira kungulu. Kiriira kungulu nga gwo kikoze eki? Nga gwo osazeewo nti gye kiba kiriira. Kati wano kwe kutemera. Kyembadde nkugamba nti kitandise okugamba nti emirandira gizidda kungulu kiki kino? Olaga temera gireme kudda ku ki? Gitandiikiriza. Bwe kasukka wano kitegeeza mingi nnyo gitandise okudda kungulu naye okalabirizaawo nga embeera tennaba kwonooneka. Kati wano kiri myezi ng'esatu. Twagala enkuba yonna etonnya okusooka ekke ate n'emirandira gibeere nga abamu bagamba nti bw'otemera bw'otyo emirandira ogitema era kyesibagaana okutemera ennyo. Kaakati bajja kiraba wano mu vidiyo nti si bwe kiri. Egamba gy'otema egyo era gisangibwa gyo ebibadde kati. Kaakati olaba guno gwentemye, olaba obuguliko bulandira obukuŋŋaanya emmere bwandibadde bweru nga bw'olaba nga mweru gwa white naye bw'olaba bitandise okuggyako obuzigiro buno bwe buti manya nti kitandise okulwala. Ekimu ku kyo kigirwaza kubeera kungulu. Jangu giremu. Tuli mu kusima ekinnya ate mwe tugenda okuliisiza ekitooke kino. Kyatusabye kitemera n'ate kitusaba na byakulya. Kati mu mbeera eyo twagala kukola ekinnya ekyo wano. Bwe tuba tusima ekinnya kino, tusima ekinnya ekigaziko. Oyagala enkota z'amatooke 3 okuva ku kikolo omwaka, kitegeeza sima ekinnya nga kigazi ddala kiva wano ekikomawo. Ze fuuti 1, 2, 3, 4, 5 zesimye. N'owe nnya sima n'owe 3 naye manya tetujja kwenkanya matooke.
Tetusimanga ettaka tulize eri. Ettaka bwe tuba tusima tetulize. Tuyisobola oddiza oludda luli, oludda luno, oba oludda olw'ekyengo. Tetuziyiza. Kwe kuba nti singa tukirima ettaka wano, ojja disangamu emirandira wansi nga gisituse. Katuba tulina ddiza ludda na ludda. Tunaamala tujja disaasaanya. Uno mulandi tutandise okutuuka wansi ewali emirandira, okukabala, okutemera kutuyambako okuwaliriza emirandira okukulira wansi. Amaze genda mu yinki nga 8 kumpi fuuti nnamba alyoka asisinkana emirandira. Kati ababadde bakisoma bweso nti ekitooke kiriira kungulu kubanga embeera gw'obeera okikaluubiriza totegedde kye kyagala. Kale nno ng'ekyo tumaze okukiyiga ffenna tutandika okukola ekintu kino. Kubanga olina ennimiro eri myezi 6, eri myezi 5, eri myezi 4, myezi 3, kino ky'olina okukola. Kaakati nga tumaze okusima ekinnya mwe tugenda okuliisiza ekitooke kyaffe, kyatulaze obubonero nti kyagala kulya, kyagala kunywa, naye kyagala kuliira wansi. Tufuna nakavundira oba ekintu kyonna ekisobola okuvunda, ekisobola okukola nakavundira. Abamu bategeera nakavundira ng'amaze okuvundira ddala, naye n'ekiri mu mbeera ey'okuvunda, ffe engeri gye tugenda okukolamu bwe kituuka wansi kisobola okuvunda ne kikuwa ky'oyagala. Kati tufuna ebbaafu 4 bwe zityo ne tuziyiwa ku kikolo kyaffe eky'ekitooke bwe tutyo. Kati tugenda kutabula, tubalage engeri gye tubitabulamu ekitooke ekyo kisobole okufuna ekyokulya, ffe tuline makungula okutuuka ettooke bwe linaaba nga limaze okukula bulungi. Nnyo twafuuyiddeko eddagala wali, awo tekikyalina kye kitubanja. Era ekyo ekyokussaako eddagala kati ng'enkuba etonnye, tukikola bwe tumala ne tulinda ate enkuba lw'eriddamu okutonnya. Bw'obigoberera obulungi bwewuwo tebirwala. Akazannyo kano kangu. Ebintu bino twagala obbissayo bireme kukula. Kuba tetwagala bikukule, tetujja okukola. Tuteekayo bitonotono. So okussaayo bw'otyo. Bwe buba busa, ate bwe bwandyanguye wandikoze enkumbi emu ku emu nga bwe twatabudde wali okusooka. Kati tukozesezza bino kuba waliwo abalina bino n'agamba nze siina busa. Akati bwembeera n'ebintu byange biyinza okuvunda mbikola ntya? Tuzaba bwe mbiyeeko ettaka. Kinga nteekako ebirala. Nsika ettaka, toteekako lingi nnyo. Oteekako lisobola bbibikka. Seba abantu babeera n'ebintu byabwe ebyavudde mu kufumbiro. Lwotabigaananga n'obagamba mbu simanya oba temulina busa olusuku lugenze. Ne bino bikola. No twabijje mu mbuzi, ebirala ebirala bisaaniiko byavudde mu kufumbiro. Kale kasasiro mu kibuga tetumanyi na kyakolamu singa tulwanira mulwanire. Embeera eno nga tugimanyi. Tusaako ttaka lingi. Tusaako ttonotono. Empewo esobole okuyingira mu ttaka. Kyenjagala okubategeeza nti n'eryo limala.
ate era tekiggaana kugenda mu maaso okunooyiwako ebirala. Kirawo ekitooke kyaffe kijja kweyagala era wajja kuyita ekiseera kitono nnyo ako akagundi akasanja kaveeko. Era tusaba mazzi, tusaba mmere, emirandira gisobole okuba nga gyonna gidda wansi. Kati awo n'ekyeya kiba tekikumanyi. N'ebitetemere tosseeko bamanye nti nabyo bigendako. Bireete nga bwe biri, so abo situzi bukokolokola olwo bireete oteekeko. N'ebiba ebyo oteekako nebireeta. Naye kyenjagadde obbalaga nti si bye bisookayo wansi. Byo birina kusigala kungulu ne bikala, kuba singa obisoosayo wansi ate kayovu ajja biyingiramu. Ate kungulu ng'obigalise bw'otyo. Leeta ne kiri ekiriko enkolokolo bakirabe bulungi. Embeera ejja kukuuma obunyogo awantu awo. Ekitooke kikibeera kirina buzibu. Kati gano amabanga agasigadde ojja kgenda nga ettaka lino w'okabala, w'omala okukabala mu mabanga w'osaasaanya ettaka eryo. Kati ate awo kiryoke kigobererwe okubikka. Nga bwe tugenda okulaba olusuku olubikke olwabikibwa nga kino kimaze okukolebwa. Kati wano tumaze okulaba engeri gye tusimbamu olusuku okutuukira ddala ku myezi 3 kye tulina okukola, kuba ku myezi 3 ebitooke biba bifaanana ng'ekyo. Era bino bye twogeddeko bye kiba kikusaba kyo kiryoke kitambule bulungi nnyo nga tewali kye kikubanja. Tugenda kulaba omutendera oguddako nga tugenda ku nnimiro essizza n'esemberedde era okussa mu mbeera zonna ezifaanana bwe zityo kiki tulina okukola.